Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga FUFA kitegeezezza nga bwe kigenda okufulumya olukalala lw'emipiira egigenda okuzannyibwa mu liigi y'eggwanga eyitibwa Azam Premier League egenda okutandika nga 26 omwezi guno. Ttiimu 16 ze zibadde zisuubira okwetaba mu mpaka zino wabula 15 ze zikakasiddwa. Kino kitegeeza nti ttiimu ya Lweza FC yandusirirwa ebbali okuva mu mpaka zino. Baatuula ne batunulira ebiwandiiko bya kiraabu zino ezibyaleeta mu kakiiko ako. Oluvannyuma ne bayisa kiraabu 15 ne ziyitamu mu kakunguuta kaabwe era bazituwadde ezo kiraabu 15 nga Lweza teriimu ezo zitugenda kufulumya ku fixture. Ttiimu eno okulekebwa ebbali kitegeeza nti yalemerwa okutuukiriza ebisaanyizo bya FUFA, FIFA ne CAF bye yeetaaga. Ttiimu okwetaba mu Azam Premier League waliwo ebisaanyizo byeteekwa okugoberera okugeza amateeka agafuga omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga, ebyenfuna, ekisaawe n'ebirala bingi. Ku mulundi guno emipiira gya kuzannyibwa ku Lwamukaaga n'Olwokusatu. Ennaku zino eza bulijjo that is tubadde tukozesa Tuesday ne Friday ntezo walengero engeri zibadde zizikosamu mu bya bizinesi. Mu ngeri emu FUFA erabudde abakulembeze b'amakilaabu ag'enjawulo okwewala okujajjamya ssente za kilaabu nga beenyigira mu kusaasaanya ensimbi mu bintu ebitaliimu. Kikyamu nnyo okubanga ensimbi z'omupiira bwe zijja ekifo ky'okugenda mu mupiira ate tusalawo ne tukola amakubo amalala ne gazitwala mu balooya. Ekikopo ekigulawo liigi ya Uganda kyakuzannyibwa olw'omukaaga luno wakati wa bannantamego ba liigi eya Azam aba Vipers ne Sports Club Villa bannantamego ba Uganda Cup e Nakivubo.